Ejjere eggwanga litandise ku nsalessale ey'okumaliriza olukalala lwa bonna abaazirwanako era okusinza ku mwogezi w'ejjere eggwanga Flavia Byekwaso ategeezezza bannamawulire nga olukalala luno lwe bakola lwe lusembayo eri abo bonna abateekeddwa okuliyirirwa. Ono agamba nti abanaasigala bonna si baakulowoozebwako n'akamu n'ak'eddagala. N'olwekyo olwaleero nga operation eno erabika okutandika verification exercise erabika okutandika nga 10 January yegenda okusembayo. Njagala obatuma nti oba olina mukwano gwo gumanyi oba wa ku kyalo oba muganda oba just any person you know naye ng'afolinga mu category eno to turn up mu dates ze tugenda okulanga kuba tugenda kufulumya press release, tugenda genda ku magombolola, tugenda genda ku district, tugenda kugenda all over the country okumakinga sure nti files zili verified era enamba gye tunaafuna yegenda okukoma. Finance yatugenda kutuddamu tour areas. The last time it's facilitating us. Oba last time okwogera ku bajaasi abaazirwanako abatasasulwanga ekoma ku luno. Ono agamba nti abo bonna abaazirwanako okuviira ddala mu bakulembeze abaayita beeba okuganyulwa mu nteekateeka eno. Veterans. As we all know, some of us could be having friends or people we know or relatives that fall under this category. We've had, and when we talk about veterans, we including soldiers from KAR, soldiers of Amini, soldiers of UNLA, all those one categories. We keep on verifying. We keep on verifying. The data is so huge, the files are too many, but you keep on verifying. Ono ategeeza nga minisitule y'ebyensimbi bwe yabaataddeko obukwakkulizo era nga bateekeddwa obugoberera. Tebategeera bwe bagira oba fayiro bazikola bubi kati ne twesanga tubadde ne backlog y'abantu bangi kumpi bali mu mitwalo nga 6. Verification baakolako ku bantu emitwalo 6 ne bazuulako abantu emitwalo 2,300 abantu emitwalo 4 n'ekintu ne basigalayo. Kaakati finance n'etwongera omukisa guno gutya gumu. Ministry ya Finance etwongedde omukisa gumu negamba nti mugende mu verifying ezo fayiro emitwalo 4 n'ekintu ezoogebwako ne batugamba guno gwe mulundi ogusembayo ku releasinga ssente. Mu mbeera y'emu alaze obukulu bw'enteekateeka eno. Twagala kusaba nti buli asobola okutambuza amawulire gano agatambuze kuba leero tetwagala kuleka muntu mu mabega yenna olw'okuba gwe mulundi ogusembayo okuverifyinga fayiro kubanga bw'ojja n'ebiraka nti bipapula naye nga tebaakuverifyinga olw'okuba nti ekintu kino mwekwekamu abaali abagamba ffe twali baana twali bazzukulu twali bikikogamba mwerimbikamu abantu bangi n'olwekyo ne bwobeera nabyo naye nga tebaakuverifyinga kukakasa mu exercise ezibaddewo obanga neene eneebeerawo ojja kuba tojja kukola ki. Kinajjukirwa nti abantu bangi abavuddengayo ne basaba okuliyirirwa olw'amaanyi gaabwe ge bassaamu mu ntalo ezitali zimu. Ekyebuuzibwa lino ly'essuubi erinaabasangula amaziga ge baludde nga bakaaba. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.